Kulima. Oli eno siriikiridde obala ki? Wano mbadde nsayirako ku ttooke ate mu nju eno waliwo bbowa. Anti nva kutuuka enkoko toziwaddeeko na ku mazzi. Oli eno weekwese eno buzibu ki? Kale era ninamu obuzibuzibu naye era mbadde nina okujja nsalireko ku butooke naye nina ennaku yange ku mutima ku nnuma. Nina ebizibu byange. Ebina ebizibu bye. Ate nga ndowooza osobola okunyamba. Bizibu ki? Kati nze Muganda osobola okuyamba. Okuva mu gundi wo lwe yavaawo wano mwannyinaze. Mukoddomi we lwe yava wano n'agenda ebikukola. Prince? Yes, Prince. Bannaye nenfunayo oyo omuvubuka ne tubeera mu laavu kale ne twagalana. Naye ebintu bingi kale ebize ebituukawo. Kati nange mwennyini jjukira kati ono omuvubuka aliwo kati. Mwagala sijja kulimba. Naggwa mu laavu. Va ku laavu eno ey'okulimba. Naye laavu yennyini nnyini. Kubanga omwagala ate Prince nti kati nsuubira kati ye wamwesonyiwa. Kati naye mwagala naye. Anti kati ekisinga okunneraliikiriza tiyaleka ngambye agenze kuyiiyiza nze. Nkakati nawe leka kunsuubuza busiru. Wasooka n'ojja n'onneebuuzaako nenkwaga head oyagala omuvubuka wo oli okole ki omwesonyiwa. Kati ate saawa eno baaba golowooza kisoboka okuba nga oyagala abasajja babiri olinga kyoyagala okutegeeza nti oli yagenda koleera gwe. Baaba okyasobolera ddala okufunayo amagezi amalala. Oli mukulu wange tosobola kuba nagezi limu. Kakati ngera bwe nzize nga luli bwe nakukaabira ne luno bwe nzize nkusabe ku magezi go. Prince yakomawo naye okuva lwe yakomawo wano ebintu bintabuseeko. Tovula nsiba eno mu bitooke. Prince okubanga yakomyewo tekitegeeza nti kubanga Prince gwe mwennyini waŋŋamba nenkugamba yagala aliwo waba kakati abantu bali babiri siwe kiri be bali kutugwe njogera naawe abantu bali babiri siwe kiri be bali kusumbuwa omutwe ate era wobeera n'abantu babiri muli era obeerako n'ekigamba nti ono akira kwoli kitegeeza kwaba abantu bababiri oliteekwa okuba nga olinako gwolaba nga mu butuufu ebintu onaabikola okusingako kwoli. Kimanyi osobola okirowooza nga naye ngo yadde okyali muto naye era bye bakuwa ddala gw'oli kumpa magezi. Nedda magezi gendi kuwa. Njagala obuyambi bwo. Obuyambi bwe. Nina ennaku ku mutima. Kyekyo kye ndigezaako okugamba nti ku bantu bano ababiri kuba nange sikwagaliza kibi ani asinga okufaayo ennyo gy'oli? Ekibuuzo baaba. Ani asinga okufaayo ennyo gy'oli? Kale ani asinga okufaayo ku babiri abo? Baba olaba nga sikulimbye. Kati bonna bafaayo bonna. Teri atafaayo. Kubanga wetudda kwona omupya afaayo. Wetudda ku Prince afaayo. Kati nze simanyi nakumanya ekyo kyovula bandi sitaaka n'ekyokusalawo kibanga kyekyo nze kati ngenda kuwa amagezi gwe mwennyini ojja kweronderako kitegedde nkuwe oba nkuleke gwe oli wadde mbu oli kwagala tambula n'abantu bo naate wotambula nabo bonna kitegeeza nze oba onswaza. Kati baaba sisobola kulondera wabula kankuwa amagezi.
mukama ye yabikoonakona mu stamp nti birina okubeerawo okimanyi nti mbadde nzijja wammwe essaawa nange mbadde nzijja wammwe oli siriasi mbadde nzijja wammwe okimanyi kitegeeza emitima gyaffe gikolagana mbadde nzijja wammwe kakati kye mbadde nzijja okugamba kinkoze bulungi ne nkusanga naawe obaddeyo ng'akatima kakukuba nganze toyogera nnyo bingi ndeka nzibuse ensonga gyenyiza okugamba kuba obudde butono nina ne ku bye ngenda okukola kyofiiriddwa nedda kakati prince yenze prince wo toyogera bingi nkugambye naye nze nkuwulira amazima ekibadde kinsitudde nenkusanga mu kkubo ne neebaza ne katonda yamponyeza olugendo olusigadde sikyakuwulira ku mutima gwange eki sikuwulira wadde tukola ki sikuwulira wadde akatini ne wewali otuula wewali otuula sikyakuwulirawo amazima gennyini kino kyenjogera sisaaga mu mutima kati mpuliramu Malcolm gwe njagala era gwe musajja gwe nazza mu kifo kyo naye gwe teweewuunyako nti oyogedde ebigambo bingi naye nga nseka busesi nze nakutegeera okuva ku mwoyo ku mutima ku muki nze okunulira mu maaso ne ntegeera nti olimba kakati kino kankikubuulire nga nnyongera okukaatiza ensonga yange byonna by'oyogera simanyi ebikiriki simanyi ebikiriki simanyi oseka simanyi biki gw'obimanyi naye bikole oli siriasi byonna bikole nga woonoonyaayo oko ne ku mukazi omulala kubanga nze Malcolm gwe njagala noonyeeko n'omukazi omuki omulala bayibe etukkiriza omukazi ogu nafuna dda gwe nze naku kyoga oli siriasi biri okwogerako kulima kankubuulire nze ndoota ggwe neebaka ggwe ndya ggwe nsula ggwe byonna by'oyogera nti nfuna omukazi omulala mpozi ng'oŋŋamba nsooke nkulindeko bulinzi ebyo ebigambo by'oyogera ggwa nti olabika waakalaba nze nkugambye noonya omukazi bino byotambula nti onoonye ng'oyo okitegedde noonya omukazi omulala newawoneesesasise toddamu kujja nonoonya Malcolm ajja nakusange amazima gali nti laavu bayiganjike oyo mumanyi okuva ku kagere paka ku katima paka ku kooyo mumanyi mutegeera ng'alimba mutegeera ng'osanyuse kutegeera ng'onyiize kutegeera ng'onyiikadde bayibe ŋŋamba nina okwagala omukazi omu pulima gwe wange nja kulinda nze nakutegeera nze amanyi ekikusanyusa ojja kubeera wange we ajja kusesema ajja kusesemera ddala oyo tewali muntu asobola kukutwala n'akunzijjako twayagala n'okuva nga tukyali bato ate oŋŋambe nti ssaawa zino onvuddeko oyo n'omulala gweyagala tekisobokirako ddala ekyo nyabo ne ssebo bandibaddewo ne balaba engeri gye nwaniriramu omukwano Pulima kompise speed nsonga ki ensonga ekunguza ate lombuza ekibuzo naye teri muntu ayita kintu ekinuma ku mutima kiki kubanga ensonga ekwata ku nze Pulima giŋŋambe kubanga okuva obwedda n'akajja ndabanga era toli musanyufu kiki era ekituufu siri musanyufu kiki n'ensonga ensumbuwa naye ng'ate amazima asagala nnyo okwetolooza ekinnuma kankikugambe nze naawe ebyange kale naawe bikomye wano what ebyange naawe sikiwulidde bulungi soko kinziriremuko singa kiwulira bulungi engeri nkugambye ebyange naawe bikomye wano
mu bufunze nkukyaye twekyawe songa kisoko mbulire ku nsonga lwaki Pulima nkyawa kivudde ku kyokwogera ekyo sijja ekigambo kusobola kwagala abantu babiri ono mukwano gwange omukadde yakomyewo Prince kati omutima gye guli Pulima njagala nkubuulira ebigambo bino nze tebafaga nkyawa bwe batyo kuba mbu n'ogenda kuddira simanyi ka boyfriend wo omukadde simanyi bbaawo byebiki ebyo byotegeeza ogenda kunkaka byampaka sijja kukaka naye nze omukwano gwange naawe omanyi gye tuvudde ne byentaddemu naawe obiraba n'oli ye yasooka kakati yakomyewo anonye kintu ki ekyo tekijja kusoboka nkukakasa amazima Pulima ekyo tekigenda kusoboka nze naawe tukyayagalana paka lasiti tonyumiza bya boyfriend wo Malcolm byampaka bijja kuba byampaka kuba kati ebyedembe biganya oli kunyumiza simanyi Prince what so what Prince byebiki Prince byebiki sobola kukuba naye laavu yange naawe njagala okimanye okuva ne leero nga njawukana naawe tetugenda kukyawagana naawe nkubuulira amazima nze tebankyawa bwe batyo tonyumiza na bya boyfriend wo kyeki yani olyoka ojja onyumiza amandaazi ng'era nkukyaye nanana kubodingana nebbaawo ebyo byali kupanga naawe byakulimba ebyo nkakasa oba abadde alina ne byakugambye okuva na lwaleero ndibbaawo kino kisaati kya gundi daba basebo jogeranya nkuyita nyindi weefunde siriasi nnyo okusimula otukole tutya olwo tukole tutya kati bana nga bw'oyambadde yero nange ngende nga nangirira gwe wa NRM ayambala akasaati akamu nange ngende nga nkulangirira ojawulira bulungi omanyi mugenda ne muva mu bibuga eyo mwomanyidde okusula ku bikobayando byammwe nga mulya n'ojja weepikira enzaalya netikobo nja kusitula musajja kyekyo oyombera kyobadde ki nkubuulire otidde ki ebyo ebintu by'oligenda ng'ogamba mukazi wange aveeko okunkyawa nzijjaako obusiru bw'e Kampala nkulabula nzijjaako obusiru bw'e Kampala waliwo abasinga obungeesa eŋŋambo waliwo kyotanjogeddeko ku kyalo kuno waliwo kyotanjogeddeko ku kyalo kuno gwe omukazi w'oba wamuleka tomanyi namulabirira kuvaawo okutuuka wendi omanyi bwe musanga omuntu nga bamukubye eripeya ne mutandika okujja ate maama n'otandika okuwaana n'otandika okugenda ng'onjogerera webale kumulabirira neyongerako enviiri ennyingi ku mutwe webale kumwongerako nviiri ku mutwe webale kati oba okimanyi saamwongerako nviiri ku mutwe ekigenda kimukugambisa ebigambo kiki naye banaye kwegamba ovudde mu kwogera ebigambo ku kyalo byempulira nange oza obiŋŋamba edayirekiti kaatu ne banaye omanyi omwe mwambalira agasaati g'FDC ne mulaba nti mwe muli ki muli b'amaanyi weegendereze naye kankubuulire owalampi omwera mannyo tutambuleko gwe watambula e Kampala wavaayo naki navaayo kati twenkana wagenda n'oleka omukazi wagenda e Kampala mu ngenze ekkola era ngenze ekkola kiki kye wadda nakyo okugjako ebigambo okuyoola n'okuyoola gwe tonzanyisa yegwani mpulira nga bakwogerako gwe kankubuulire nze oba yegwe Malcolm n'erinnya liri Malcolm kyovala ngamba mutambuleko Malcolm oyogera n'osanduka busandusibwa kankubuulire nze tewali nsi bwetuuka neetulaba nga tweyolese nga nwana n'omuntu akulidde ku kyalo kuno gwagenda okufiira kwayagala okuwasa omukazi sisobola kulwana naawe agenze e Kampala oleese eki nze sisobola sina nabudde actually n'okubeera n'okuyomba naawe okuwanyisiganya ebigambo nkuwadde kitiibwa naye wena ojosaluka gwewabulu ayambadde bulu sikati ya bulu semenya biki naye nga owa yero nkuyite yero tewaba nasanyuka kati wetuge saagala kuddamu kubeera nga ebigambo gamba ebyo genda oyogerera ebigambo gye mubyogera ku malwa gye munyula amalwa saagala kukiddamu ekyo va ku mukazi wange ogenda ng'omugamba ebigambo wano wagenda e Kampala ng'ogenze kukola kiki oyinza okuba wali osulangana mu myala musululira bikomando oli kufa abeepikkiramu weegendereza ebigambo byo bikube bitono kino ekintu kyangu naawe weepakira ove kuno ogende mu kibuga okole naawe va kuno ogende mu kibuga okole
Ole waleta ki? Wajja na kaveera nga bwe wagendera. Najja na kaveera wanda bamunsawo kye najja nakyo. Mukyasiikirina nnyo. Ennaku zino sente ziba ku ATM. Ebyo ebigambo by'ogenda ogamba omukazi wange birekeraawo. Mukazi wange wamuwasa aliko empeta. Agasaati g'abafaako. Banaye. Agasaati g'abataagaliza. Ate kwesaati salako obuntu bwa radio buliko. Ku saati eyo salako obuntu bwa radio buliko. Mumanyi tulimanze mumanyi. Ku Lwokusatu aba alina okugenda mu katale k'ekabugu. Kigagalagana alina okuyita wano. Oyo mumanyi endya, ensula, ensiiba. Omukwano Purima. Ali nkyaya gwe. Navudde waka nga mmanyi gwe tosubwa katale ka Kabugu. Okagendangamu bulijjo. Nga nkimanyi nti olina okuyita wano era nga maama ekindeese. Nze nova Kabugu mu katale saagala byakunduyisa wano. Oba olina konguliddeyo. Okay. Saagala kunyiiza. Mbadde omanyi ekindeese leero. Ddala. Ebigambo biwaŋŋamba ku luli nagenda eka nebaka nendoota nga wali osaaga. Lwe tusinkananga nga nzija wammwe ojja waffe. Okumpalabula nti tonjagala. Nalootanga kituufu oli kunnimba. Banaye nasanyuka. Gwe tomanyi nti ekirooto wokiroota nga omuntu akulimba aba yakugamba mazima. Kati ate ku mazima gali. Kyogamba era okyegaana. Nze ekintu kye nakugamba mazima. Ku mutima kuliko Malcolm n'ekisookera ddala yekyo abakuwa olugambo luno tebaalukuwa. Nze navaayo dda ewaka. Newondabira wano ngenda wa Malcolm. Ampadde ssente nva mu shopping. Osula wa Malcolm. Akabuuza ajjako. Balina we tuyinza n'okubeera wano ng'ajja kunnona kukuba kati laave tusaza mu kabuulu. Alabika ajja. Saagala omalire budde. Please, weewummuzeeko. Osula ne Malcolm. Weewummuze. Osula naye mu buliro. N'emisana tugira nti bakamu. Ddawo tutoswamu omulala. Waliwo bendese batajja. Naye era oli wange. Oli wange. Asula kati eyo. Asula bamutiginya. Nyabonese bo bandibaddewo. Balaba omukwano kye guntuusizaako. Mukwano guntuusiza ku bingi. Hey, Purima. Kunkanse. Ate nga nkukanga ki? Omuntu omukwira bukwira. Lwaki nkuba essimu zange nga tozikwata? Buzibu ki? Bunaku nkuba ku makya nenkuba ku ssaawa 7 nenkuba ku ssaawa meka nkubira essimu zange tozikwata lwaki? Ogenda kunkwaku. Nze tombuulira nkubuuza lwaki nkuba essimu zange nga tozikwata? Yovaawa. Mba mu katale. Katale wa? Kabugu. Gwe tomanyi nti leero. Era mubaddeyo n'ono pulinsi wo gwe mpulira ali kunkyankalanya. Mubaddeyo kyekale pulinsi wo. Gwe tomanyi nti buli Lwakusatu wabeerayo akatale. Bulijjo ng'obadde oŋŋambako ng'ogenda mu katale. Leero nga tewaŋŋambye. Nkukubira essimu zange tozikwata oli kuwoza mbu nva mu kaluddu. Si kaluddu. Maama waize n'okunsongamu. Si bwe kiri waize n'okunsongamu. Kubanga obadde ne bano ba pulinsi bo. Purima. Nse ebintu byomuligenda byotandise. Bitandise okunkyankalanya. Jona kubye essimu yange waganye gikwata. Luli n'engikuba n'ogaana emisana ngizeemu oligogiganye. N'essaawa eno mbadde n'akagikuba. Toli gikwata. Kubanga oli ne pulinsi wo mu katale. Si bwe kiri naye nkukakasa. Purima nkukakasa. Nze tebankyawa. Owulidde?
nze tebankyawo era olugulidde ku pate tujja kubuukabuuka saawa zino n'omanyi ng'otandise n'okuyomba akate ne by'oli kwogera oluusi tebikwatagana bitya ku pate balugulira ku pate nze kugambya ebigambo bino nze tebankyawa ekyo njagala okimanyi tebankyawa awo ize n'okunsongamu ate neegendereza ggwe nze tebankyawa oyagala nakunkuba era nja kukuba genda ddemu okuba essimu yange gwe olwaliro n'otagikwata ogenda kumbuulira gy'obadde gwe kanulaga amaaso nja kulinnyalinya Pulima owaye wanji baba banawe ekifi kyo otadde ekifi mukamwa sooka ondeeterenze ku mazzi ag'okunaaba mu ngalo muntu n'akuyita olinga ekutisa ebifi kimanyi oyo oli omwo oli mu kulyamu tonalya ku kintu olyawo weekomoma buli kimu weekomoma so ate onfukiira oyagala kunkya owa nze mbuuzaako ebintu n'abalenzi byewaŋŋambako amagezi ge nakuwa wagakola kiri kitya mutuuseewo amazima gennyini baaba nga sikulimbye ngezezzaako nga bwe waŋŋamba abalenzi bonna buli kimu nkikoze nga we bali bombi buli kimu nkikoze naye nemeddwa okumanya ani mutuufu oyagala kuŋŋa nti kati okusalawo abantu babiri kunnemye kukyakulema kyagaanye munange embuzaabuzibwa simanya ani mutuufu ani alimba kati nembeera nga ndyawo naye nga byonna byenakugamba tolaba ani asinga kufaayo gy'oli siraba baba ngezezzaako nnyo nange kinnuma neetaaga mmanye naye nange byagaana ngezezzaako kyoyagala kugamba ku balenzi bwe tekuliiko gw'osobola kujjamu kulowoozaamu n'ogamba nti y'ono ono yasinga ku munne bigaanyi kubanga ndaba byebimu oyagala kuŋŋa nti kati ngeri gye bigaanyi oyagala bonna obeere nabo nedda baaba kozesa obwongo bwonna nga wekisoboka kubanga bw'otaakola ebintu ebyo obeere omuntu yeetengeredde nze sikusalirawo owulire naye woba oyagala omuntu olina okuba nga olina by'ogoberera ku bantu abo babiri tekuliiko muntu gwomanyi nti oyo asinga okwagala byenjagala oyagala gamba nti bonna byoyagala babyagala anti baba simanyi naye ati kyekyo kyengezaako kugamba era kige magezi ge nakugamba fuba nnyo okulaba otegeere so si tojja kwagala muntu ng'oluusi gw'oli kwagala byoyagala tabyagala kitegeere oluusi gweoyagala ogenda mu bidongo tabyagala ye ayagala agenda mu bidongo gwe tokola ki tobyagala tetujja kubeera ku byakole kuba ebyokulya ebintu bangi babyerondalonda naye olina okubaako naawe kyomanyi mulinga tomunyigiriza takunyigiriza okitegeera kozesa obwongo otegeere nti ono niwemba musabye akantu niwaba talina alwana nnyo akole ki akampe niwabeerawo no nti yadde talina naye era talwana ezijja kusabyawo kati badde nkusaba ogende omalize ebyokufumba tulabe ebigenda mu maaso akadomolo maliriza genda nako ajekulagenda tulabe ebigenda mu maaso obeeranga muntu weetengereranga leka kubeera awo kolanga bintu ng'omuntu ataasomako enkuba eno teyatuuse mwako yenna wuuli ebikoola bikaze bannange tetumanyi nakumanya kati tetuzzaako wano omukwano Pulima
Era gwe kuno ku kyalo konna era gwe nkumanya ojja oyuga mukwana kulima gwe nkumanya. Ate ku luyuga ngeze lino nanga nkunoonya eri wa muzeeyo. Okwo kuba kuzunga. Wa muzeeyo si kuzunga nga nkunoonya nga n'ebintu ebyomugaso ate era kyekyo kuba kuzunga. Ne bangamba ozze kulabirira bugogo obone oli mukazi mukozi kyenkwagalako. Kati oseka nani? Anyway, leero toyomba Purima nyamba buyambi nzize nga ndi mukkakkamu ng'omusajja gwe baatuuza mu kkanisa ne bamubuulirira ajjudde. Toyogera bingi gwe tuukira ku nsonga ki ng'onnoonyeza ki? Amazima gali nti leero sizze kuyomba. Era olaba ndi ati yogera ngamba sizze kuyomba ate okiddemu nze nkooyo eno kiwuya nze njagala awulira pooyinti. Ati naye gwe olinga ayomba. Anti yogera. Nze badde nze wano. Nono onsanze naakatuuka mu mwogo. Ndikugamba nzize wano twogere ku mukwano gwange naawe. Oguliwa omukwano gwange naawe oguliwa naye basajja lwaki temuwuliza nakugamba ogwasooka nekugamba ogwokubiri buli wenkusisinkana nkugamba we sebo simanyi prince wakako nakugamba nesonyiwa wuliriza soko owulirize nze ebyalaavu yange naawe byakoma sitomalira na budde. In fact omaze ebiseera by'okuveeyo ng'otambula byewandikozeemu ebirala ng'ojja nnoonya nzi neesonyiwa musajja gwe naawe. Okay. Nze kati nakitegedde. Ndeka Prince. Nakitegedde nti oyinza okuba nga byadda kuba kusooka nali mmanyi osaaga naye nagenza okirowoozaamu nga kituufu Maluka omwono yinza okuba bambi omwagala nnyo nange neŋŋamba ne neebuulira ne nfuuka ssenga ow'omutima gwange ne ŋŋamba sigenda kwawukana naawe mu bubi. Neŋŋamba kandi kanjogere. Anti ekyo kyenjagala. Neŋŋamba kanzije bw'obanga omutima wo gusazeewo ng'olabanga Maluka omu by'oyagala by'ayagala akwagala akuwa essanyu nze amazima nze ekinsanyusa gwe kubeera ng'oli musanyufu era awo nzize kugamba w'omukwano nti nkutadde bw'abanga Maluka omu akuwa kitiibwa ng'akusanyusa ng'akwagala nnyo nga by'oyagala by'ayagala nkutadde mu mirembe si mubi simeze kasajja ku mutima. Ebirala oyinyonyola byaki olwedde oyogedde nze kyoyogedde nkiwulidde. Waliwo ekirala? Tewali kirala. Kwata olwo obadde odda muno obadde odda eno nkutadde mu mirembe. Kwata eryo nkutadde mu mirembe. Kwata eryo saagala kintu kyonna kituukewo ate ogambe nti saakwagaliza. Nze oli wabanga toyogera bingi genda. Bwe bakugambye okwogera ennyo kwe kusinga omusango. Era nnyabo ne ssebo bandibaddewo ne bampolereza nti nakuleka mu mirembe. Obamazeeko n'emirembe. Kwelongooseza gundi yange. Otya olaba nsiige bulungi kati ekuyise njagala kwebaza webale nnyo ombeereddewo ebbanga lyonna lyemaze nga Prince yagenda mbeereddewo era nasiima byonna bye tuze tuyitamu byozonkolera webale nnyo era ekiro mbadde nkimanyi ebigambo byo naye nakimanya nti era wali onkozesa bukozesa. Nali kukozesa nedda si bwotyo nga bwolowooza nali sikozesa bukozesa wabula nange nabeera konfuse naby'abantu babiri nensalawo nembaako akagezo ke nateekawo embeera ze mbadde mbayisa nga gwe nkugamba sikwagala njagala oli mugamba njagala gwe okitegeera
kale nga nzijamba kyanga mbateerawo embeera ndabe muntu ki anjagala nga n'ebyenjagala abimanyi nondaga nti onjagala naye nga ate byenjagala tobimanyi kati ate Prince nandaga nti anjagala n'ebyenjagala abimanyi ng'ate gwe tobimanyi so kati we najja okukompeyalinga n'okufuna decision ndekaani ntwalaani so nkwebaza byonna byonkoledde naye nga amazima gennyini nsazeewo ngende ne Prince kuba yajja okunsobola bwe tumanyiganya embeera bingi bye tuze tuyitamu nawe byenkukoze byonna n'olimbi mukoze naye sijja kumenyanyi oyebeerawo mu bakazi nsuubire nti ojja kufuna omulala era bwe ndaba engeri gy'okiŋambye kale kyekyo osobola nekati sene osobola n'okufunawo nja kufuna era nkimanyi twawukane era ndowooza tuliddamu naye tekikuletera kumpalana kuba kigezo kyekikulenye kale Malcolm naye nja kufuna omukazi omulala manyi gamba musajja muno aba yakusinze aba akoze ki aba akusinze omuntu yakola TikTok bana yatuwa nseko Wema omulungi ulabidde musanyu bannange eŋambadde sikusuubira kubeera ngaoli wano saawa zi naye ngeri gye weewombeeseemu oyinza okugamba tewampalabulako kiirero ngozi oli mukakamu Malcolm mwakunyiizizza ki ekibaddewo kale n'okufukamira Primo ofukamidde kiba Malcolm kye yakoze kinene nedda amazima gennyini simanyi toyagala nakukwata sandibadde na buzibu naye yinza ofuna emitawaana saawa zino kuba waŋŋamba Malcolm simanyi ayinza otusa ebyo byonna kale amazima gennyini byali bigezo ebiki nali ngezesa wali ongezesa nali ngezesa mwene ndabe ani gwe nyinza otwala Prima kyogamba akakanja kewandiisa ku kyalo kuno nenfuuka emboozi y'okukyalo wali ongezesa mwembi naye nagenda kale ebyo byonna bye najjanga ne ŋŋamba oli kati nga byenkugamba beŋŋamba oli byenkugamba beŋŋamba oli nga njagala ndabe ani asobola okumanya anjagala nga ne byenjagala abyagala nga yekutwa nga naye saagala onkubya emiggo ku majja kuno naye yogera amazima ki ekikuleese yogera amazima ki ekikuleese amazima genkomyewo okubeera omwagalwawo kuba nalabe nga eki nkomye okubeera omwagalwawo amazima genyini Prince bino byonna mbadde ngagezesa gwe nga njagala kulaba mubutuufu omuntu gwenina anjagala nedda ekintu kyokoze tosaana kufukamiranya ate gana amaviivi kolaki kubeera nga gaguba bwegati omaggaluma naye kyogamba nti nno bulijjo ogesa naye nga nze gweyagala nakugamba nti omukazi nalaba omu
nze malayika yandaga mukazi ogwo omu nalaba nga gwansobola omanyi nga gwoyina embeera zange ate nga amazima galiiti era nange gwansobola nze nange gwansobola kubanga mbeera awo ndoota gwe ndogoota naggwe nga neebuuza maluka omwono omwagalako kiki yakola ennyo ekikwagala naye olaba amazima gamaze ne galya obukaka bumaze ne bulya amazima gennyini era gwe olaba nzenna nyinza okugamba nti okugalwa kukona ku kyalo kuno saddamu kumitinga malcolm kale naawe nenkwewala naye nga nina kyennoonya nga mbatadde kumiza njagala ndabe ani yaani nyinza okukiraba ngadde kituufu naye amazima gali nti nnyabo ne ssebo bandibaddewo ne balaba omwana gwe bazaala omu gwafuuse omulongo tombesa simu omanyi laavu nga yakaddamu akatebe laavu nga yakaddamu eba yeetaaga okufukirira yangu emeruke ekyokuyiga ekiri mu firimu yaffe eno ey'olunaku olwaleero firimu eno etujjukiza nti omukwano omutuufu si kubeera na muntu oyo akuletera okuwulira obulungi mu kadde akamu wabula omukwano omutuufu kwe kubeera n'omuntu nga akutegeera bulungi kwe kubeera n'omuntu nga akuwa ekitiibwa era omuntu oyo asobola okuyimirirawo mu mbeera yonna ebezze wakati w'omukwano gwammwe nga tafuddeeyo bigezeso ki bigenda kujja wakati wammwe era nga kiraga nti omuntu ng'akwagala abeera alina ogumiikiriza obudde bwonna kubanga omukwano omutuufu gwetaaga omuntu omugumiikiriza era omuntu awa munne ekitiibwa n'okumanya ebyo by'ayagala. Weebale kulaba teweerabira okusubscribinga.